Nkwaniriza nnyo mu programu yaffe kooti YAMAKA wano ku Star TV, wano ku YouTube, wano mityana nama gye tuli olunaku olwaleero mu nsonga zaffe ez'ekkooti YAMAKA. Osiibye otya eyo mukwano gwange yenna alabye programu eno emisana agirabye obudde bw'ekiro oli otya ate gwe agenda okugiraba obudde bw'ekiro naawe nkwagaliza kusula bulungi wadde nga otandika butandisi okulaba programu kooti YAMAKA mwolabira ensonga ez'enjawulo mu bulamu bw'ensi eno obwa bulijjo. Programu kooti YAMAKA mwe tuyambirako bannaffe Katonda bakyagaanya okusitula ne tubakwatirako okulaba nti tubawa obulamu obupya. Programu kooti YAMAKA mwe tuyambira ku bannaffe abalwadde abateesobola abatalina kyakulya n'abalina okusalawo okw'enjawulo nga baagala tubayambeko mu kusalawo okutuufu. Era programu kooti YAMAKA mwe tulabiririra abaana abatalina mwasirizi mwe tubaweererera ate n'okubajjanjaba. Kansuubire nti omaliriza byonna by'okola olindiridde tutambule ffenna nga tugenda ennaama okulaba ensonga zaayo. Nkwaniriza nnyo mu programu yaffe kooti YAMAKA wano ku Star TV, ku Star FM ate ne ku programu zaffe eza YouTube. Nkulamusiza nnyo munnange nkwebaza emirimu gyonna gy'osobodde okukolako olunaku olwaleero ne nkusaasira alina obuzibu obuteebereka. Obuzibu tekitegeeza bulwadde bwokka, tekitegeeza kubanga tolina ssente kyokka. Waliwo n'ebizibu biyinza okutuukako nga biri ku mutima ng'onoonya n'ayinza okugukwatako okugunyiga nga tomulaba. Waliwo ekizibu ekiyinza okutuukako ng'onoonya bunoonya muntu gw'ogenda kukinyumirizaako bunyumiriza wadde takuwadde ssente wadde takuwadde kyakulya wadde takuwadde kintu na kimu naye n'owulira ng'otoowolokose naye nga tomulaba. Abalina ebizibu eby'enkula bw'etyo mbasaasidde nnyo mikwano gyange. Abalwazizza nga mulabye n'abalwadde mwebale kujjanjaba. Abalwadde saba Mukama Katonda asuuse mu mbeera yonna. Obubaka bw'olwaleero tetutiitirira bizibu. Buli lwotya ekizibu n'okitya nga kikuwangula. Buli lwe weerangirira mu balemereddwa era ng'olemererwa ddala. Buli lwe weerangirira mu banaawangula era ojja kuwangula. Katonda gwe bw'omulaga nti gwe tokyalina ssuubi okooye era simanya yakwerabidde simanya biki nga naye agenda ku mulala amunoonya ng'amwetaaga. Bwe tolowooza nti Katonda atunuulidde gwe wekka nawe olina kulwana kumunyonyola bizibu byo kubanga alina abalala bangi baawa baagabirira. Naye gwe bonaddawo n'ogamba nze ya Allah namusaba kino natakimpa ne musaba kino natakimpa nze mpulira nkooye ensi eno batulabire. Kuba nze mmanyi nti bw'ogumiikiriza ng'olina essuubi ng'olina okukkiriza ofuna ky'oyagala. Naye bwe weerangirira gwe kennyini nti olemereddwa mujje mwegendereza n'abalwadde naawoza nze nkooye Rubaga banzize mu kyalo amala ennaku 2 n'afa kuba ye kennyini omutima gwe atandise okugulangirira nga bw'agenda okufa. Naye ojjanjaba omulwadde nga yagamba mumpa akatunda nyweko n'abikomyawo nagamunnyongera akalalamu. Gwe ddala oyina amaanyi agajjanjaba era ebiseera ebisinga omulwadde oyo awona. Mu byenjogera olondamu by'owulira by'oyagala ebirala n'obindekera nja kuddayo nabyo ewaffe Kabaale Bugonze. Programu kooti YAMAKA omulongo 2 Sarah ge mannya gange katuwummulemu katono nnyo ate nkomewo tutandikirewo n'ebiri gye tuli olunaku olwaleero. Tata nsanyusa obbalaba wadde nammwe mwe mwansanyukidde okundaba. Amiina. Amangu ago
ate nga sinagenda walala weewuunye era wano wensookedde. Taata wajja ewakaliga transport biseera bya covid tewabonaabona nnyo mu kutambula? Nsaba tutandike n'obulwadde. Obulwadde bwatandika butya? Kunzijanjaba. Waliwo ne munnaffe amutulabirirako kati mulongo zigenda okwera ssaawa 12 ku lw'omukaaga olwo mba ndi wano nkama kino kyali kiraabo nga bampita nti okumusanga n'obutamusanga nayambalirawo engatto n'enziruka n'engenda ngenda omutuukako nga abadde omuntu takyategeerekeka. Dokita nga naye amutidde omuntu olwedda alabira ddala akoze afudde. Nemugamba dokita kaaba nenefuna emmotoka dokita yagamba kankuwandiikire buwandiikizi baluwa nze sigenderako kudropingeko wali mu kasente ogenda onoonya emmotoka nga ndeeta nga nsuula awo ku kyaki waliwo neiba wange kyaki wali ennaama waliwo ekyalo nga munaye nfunamu waliwo omwami awo nga mugamba nkubira emitiana b'emitiana gwosinga obba ngenda okutuuka nga bannindiriddeko akuba mangu emitiana n'aba special badduka mangu dakika nga 10 nga batuuse mumuyola twali abantu 6 naye ng'omuyoola azitowa nkitegeera kati nga tumuteekamu tumutwala emitiana mu ddwaliro okumutuusa emitiana abagamba akubiddwa stroke era nga balaba okugulu okwo kubanga obulwadde era gye bwatandika abagamba stroke pressure biki tugula eddagala awo tukoze eki bateeka lino bagezezaako olwo obulwadde bumunyenya bumusirisizza n'asirika kati awo ne tusulawo ng'olwasirise nga mufu teri kulajana wano waluma wali waluma teri tuguze ku bugundi tuyiwamu byayitibwa by'ebidda kati munaye ng'obudde bukya obudde bwe bukya tusaba okukola ki okutulifaalira mweyongereyo batutwala kiruddu batugamba mupangisize ambulensi organizing awo nali maze okubakuba ewaabwe naawe notete ako kaba kaseera kazibu nnyo ne tugira ne tukuŋŋaanya ne tufuna transport ne tupangisa gundi ambulance tuvuga ne bamutwala ekiruddu mukama yatuyamba twatukayo ne batwaniriza mangu ne bamukolako ne bamuyingiza naye nga ye yasirise gwate yasula talina kabonero konna kalaga kati abaana nali nabalekawo kiro kati nze nensaba nga waliwo abantu baffe ne bamubeerako nze nenkomerawo mu ambulance naye okulaba abaana olaba ekigira ebisituka okweyongerayo naye nakomawo wano nga tuorganizinga nanoonya ne ku ssente nazirayo enkeera naddayo enkeera eyali munnange tumusanga almost nga mufu omubuuza ki ekikuluma bw'aba yasobodde mutwe ne bamuteekako obujjanjabi mulongo ne tujjanjaba naye ne wabeerawo awo omukyalo omu ne bampita mu ddwaliro awo ne baŋŋaano munnange toloba omuntu oyo omujjanjaba emirundi 2 ajja kufa bo babiraba mu ddwaliro nze nsanyukira nnyo abasawo b'ennaku zino akuyita n'akugamba naye ng'obuzibu bwe nnafuna mulongo nga abantu be bonna balokole
ate nga be bamwetoolodde. Tulina bwogenda mubajjako. Kakati nga naye ndowooza era bamusabiranga. Nga basaba. Ne basimbula essaala naye nga nezigaana. Kati waliwo omukyala gwe twagenda naye tumuyita na maama wa kuno ku kyalo. Kati nga gwe nsigaddewo gwe neesiga bwe mbeerawo kendeesa akasunsule. Gwogwo kawa n'ogamba ngenze. Nti bw'olaba beetoolodde musiige. Teeka mu katambaala simuula. Kati bw'ato ne tugenda nga tukola bwe tutyo mulongo ebbanga ne lyetoolola. Olwo mulongo okugulu okwo ne kugejja bwe kuti ekisambi okuva wali okugulu ne kugejja. Bikolako kata. Kati awo okulaba kukkakkanye. Kuno kulinga okutowolokose kata. Naye ate era nga kunene. Era kunene. Kuzitowa. Soko mwe kumuzindalo katono nnyo njagala kulya bigambo ebyo. Ogambye otya maama? Kunene ate kuzitowa. Kuzitowa. Okuva muno paka eno wansi. Nkulula kukulule. Okuwuliramu okufiiringa bulungi ddala naye amaanyi agakusitula g'otalina. Kufumita. Mulimu ebintu ebitambulamu ng'amasannyalaze eyo naye nga bisimbuka eyo gy'okutte ne byambuka paka waggulu ku mutwe. N'omukono guno bwe gwezinga toyinza kukkiriza nti gusobola okwoddamu okutereera. Amaanyi mangi mbeera ng'enkoko gy'osaze ne papaala. Kitegeeza bwe kisimbuka eno kyambukira. Olaliira ate kikuwaliriza okugwa eri wansi. Anti kiba kikusinza amaanyi. Era nawe we mujjidde kizzeeko. Maama. Tebakirabyeko. Ntagala kiraba. Oba oyagala nkirabe nkiyite? Tulabe engeri gye kirumamu. Bankimanyi kasita ngamba nti kiyita nawo ne kitambula paka kyagala kawompe eno obwongo bwonna kibukyankalanyize ddala. Naye ng'obulumi bw'amaanyi. Obulumi bw'amaanyi. Mulimu kugulumbamu ekintu nga kikunyoola ne mu mukono muno. Era obusogano ga Mukama ate obannaabana akagisirika ng'afudde. Bannange nfa mujja munkwate. Mujje munyambe. Naye nga bampi. Omulongo. Omuzindalo gw'omwami tofaayo. Kakati mulongo munaaye n'azimba. Olwo mu ddwaliro era gy'atandikira okuzimba. Gy'azimba ne kuzimbuluka yenna n'azimbulukuka ne bamuteeka ku oxygen buli kimu bakiyisa mu gundi. Namutuukangako n'enkwata bwenti ne mutunuulira munnange. Ne ngamba oba naaba mu mmotoka ne baŋŋamba nti kati afudde. Bwentyo. Naye nalingi awo. Ne wabaawo omwami n'aŋŋamba waligenzeko emubende. Ne ŋŋenda. Naye ojjanjaba ng'olumbe lw'otegeera. Nze era mbagamba abantu ku rediyo. Ti bw'obanga obulwadde ne babutwala mu ddwaliro ne babutuuma erinnya yisa emikono mu maaso. Bagambe nti guno musujja, bagambe nti ono pressure, bagambe nti ono ulcer, ate era bajjanjabe nga kyekyo. Ne babukutuumira erinnya n'ova mu ddwaliro ng'olinga ataatuteyo mulwadde. Era nze ngamba nnyo abantu nti bwe batonnalaba saba Katonda oleme kulaba. Bwe tuba tukaaba tofaayo totukaabirako. Naye tuleke tukole ki? Tukaabe kubanga ffe tulabye, tubonyebonye, tujjanjabye, tumanyi bwe bayita okutwala eddagala mu ddwaliro n'abasawo ne bagamba toli muweerawo wano. Kyokka nga gwe bakugaana muntu wo ate gwe otaasa bulamu bwe. Ate nga n'eddagala eryo ekisembayo tebaakuwadde liwe. Walitambulidde, walitaddemu ssente, n'olireeta okulimuwanga weekwekanga agenda omuwa obutwa. Ffe tulabye ebintu bingi mu kkooti y'amaka. Era ngamba nnyo abantu nga ku malaalo g'ewammwe temuziikangako muntu nga neeyamuttamu muteebereza. Gwe sirika. Ffe tutuuka ku malaalo n'ogayimirirako bw'otyo ng'ono oteebereza yamutta. Naye tewalina kyewamukola. Oli nga n'okumuyitako omuyitako. Naye nga tolina kyogenda mukola. Oli oba mwana wo ng'eyamutta wamuyiseeko ne ku kkubo ng'ali mu kulya kasooli. Kale abazadde bakaabye, ffe tukaabye ate ne tulaba. Olwo bataddeko oxygen kukwatirira bukwatirizi bulamu. Ekyokulya.
keera 11 n'ogenda n'onyonyooma n'ovaayo baliwo nabo bateeka ne bagenda ku ssomero ate n'ogenda mu ddwaliro okubira okunoobafumbira olwo nasanga omwami eyo n'aŋŋamba bategezeeko emubendeera bwatyo ne ŋŋendayo genda okutuuka yandagirira ku NTC genda okutuuka ku muntu gwandagiridde ntimanga oyo yagenda dda ne ntuula ku kubaawo n'ensitama ne binsobera kati mba ndi awo omwana wa boda najja muzeeyi kiki olaga wa ne mugamba wabaddewo omuntu gwe neetaaga naye wano nyina omulwadde bwenti ne bwenti agenda kunfa olwo omulesa kiruddu mulese kiruddu abo mala gatambula bwentyo kati munayo nvuka naŋŋamba nti naye obudde ate buzibye naali badde nkuvuga n'enkutwala eyo emube ne mugamba tebuzibye tugende kubanga omuntu agenda kunfaako munaye nga tugevuga olwo ali mu ddwaliro ng'awoza omusajja yasudda wano omukazi n'agenda nga tomanyi na kumanya musajja oyo ali luddawa munaye neŋŋende oyo nno gye tugenda wala siina kye mmanyi era abasajja baŋŋumya nnyo ne baŋŋamba totya muzeeyi tetuyinza kulya naye nga ndi mu kayumba k'omusajja nsitamye nti sirise magamaga nti senga wabeerawo ekigize fubutuka n'enziruka munanga sajja ne bangumya ne bantabulya ne mbagamba bannaye eri gye ŋŋenda okutwala eddagala ali mu ddwaliro sajja nanga atofaayo ngenda kutabulira eddagala yali ntabulira na mu soda wa mirinda n'ali kuŋŋunta bulungi naŋŋamba nze kyenjagala onkolere kiri eki ne baba bamugirira mu kapiira liiseemu ze kyenjagala lituuke mu mubiri gwe naŋŋamba nkuwadde ennaku ezi munange nga nzija nalyo era naliwa n'oyo omutabani oyo lunaku lwali lwakusatu n'alituusaayo eri ne tuli kukusa engeri y'okuli kusoddimuwa era baalimuwa lwakusatu olw'eggulo munaye bwe baalimuwa ne bamuggyako okisigeni ne bamuggyako okuyisa mu bupiira n'atandika n'okwogera kati bw'atandika okwogera ab'ekiruddu ne balaba ne bagamba ndowooza tukoze okutuuka ku lw'omukaaga ne bamusiibula ne bagamba nti kati ono abadde agenda okufa kaagizeegizeemu addeeka kati ffe batuzaala bulenga ne bamuzza ebulenga kati bamuzza ebulenga n'abeerawo naye nagenda okulaba nga okugulu kuganye olwo kiri ekimusika kyo kyasirika kati ne ŋŋamba sijja kusobola mujjanjabira ku buko ne mukimayo ne mukomyawo wano yabeerawo omwezi ogwo mulongo olunaku lwakya lumu olumbe ne lukomawo saawa zaali saawa 7 misana tuntu kiro olumbe ne lukomawo ngenda okuwulira awoggana tata Victor olumbe lunzizeemu era namuddamu ne ŋŋamba nfudde kyokka sente ziri zonna buli kimu tukitunze kiweddewo tegeera kati ani atayinza kutunda kintu ng'omulwadde aliko okisigeni oba okolerera ki nendowooza kati zigenda kuvaawa nga tugenda ziddamu kumpi miliyoni nga 3 ziyiise kati tugenda zijja kubanga ebisinga twali tubitunze nga tusigazza wano olumbe mulongo nga lumuddamu saawa 7 nga nkubakuba abaana abo mugende wa Levirandi yayina emmotoka wano n'aleeta emmotoka ekiro ekyo okumuyoolayola mulongo okumutuusa emitiyana nga tetumanyi oba tumutuusizza mulamu mukama n'asaasira ne tumutuusa ne tusulawo kyokka era olw'okuba ffe embeera twali tugimanye era obudde olwakya ne tusaba otwongerayo olw'okuba yali muzito luno baatusindika Kawempe ne tutuuka e Kawempe ng'olumbe mulongo ku luno nga baakyusizza tyuni lumunyeenya anti olwo baawulidde nti yasiibuddwa ne lumunyeenya ate omuntu omuzito omubiri gwe guba munafu buli kimu kyonna kyanguwa okuyitawo okumutuuka munnange olumbe ne lunyeenya ne tutuuka egindi e Kawempe woodi n'agisaanikira buli muntu n'atunuulira bw'ati n'azingira emikono n'amutunulira olumbe lugenda lunzita lugenda okunzita okundesa abaana bange abantu ne batunula waliwo dokita yali muzungu ne n'agamba nti newankubadde presa naye ate presa omuntu ategeera ne byayogera abitegeera kitegeeza omuntu ona ali mu bulumi bw'amaanyi kakati ne bamumunyawo ne bakola meeting in fact bavumirira amalwaliro ga gavumenti naye nze tebankaluubirira era baatukolera era ne basalawo mangu ne bakola decision mangu awo ne bagamba ono tugenda mulongoosa tutaase obulamu bwe omwana yasooka aveemu olwo wabbanga ki oba alamye oba talamye olwo myezi egi kakati ne ŋŋamba omuntu ekintu gwe kinyeenya bwe kityo amutwale mu theatre mulongo n'ensitama
nensitama sitya theatre naye ate eyo neŋŋamba n'avaayo eyo si nnyangu munnange mba ndi awo bazaali ssaawa nga 9 kubanga balina layini ey'okulongosa nnyingi ekiro nga ndaba baleeta akaana ke bamulongoosezaamu waliwo muwala waffe nga ŋŋamba nti gyali akyali mulamu nenzisa ekikoo ne twambusa omwana waggulu eri gye babukuumira wayitawo eddakiika no nemagamba mwana ye akoze eki afudde naye omukulu nga nti kale kasita omukulu akyaliwo ate egyo emyezi era tebagibikka byali gibulako bwe baali batutteyo butwazi just kola babalaba bamuleka katonda paka lwa kukugumya munange nga tuguma ng'obudde bukya olwo abeewaabwe banneesambye olw'ensonga nga kye banvunaana bwe namugjayo eri omuzze eno nga bo bagamba obulwadde obuluma ono baalema obumanya ne bagamba bannange nza okusinziira obulwadde nga bwe butambula siganda mubawaana kusejjukanga ku buko nti nedda gwe okola ki olowoleza mu bintu ebyo ne bagamba si kulowoleza mu bwongo naye nze mujjanjaba n'obulwadde bwe bwajja mbumanyi era bwe buba bumuluma mbaawo era mbaawo n'okumukwa omu namubuuza ne mubuuza nti gwali olabyeko nga kimusika nti nedda kooli mulaba ogenda kiraba ne babeeraawo ne boogera ebigambo bingi ne nga ne bwe munaayogera kasita temundi mu maaso ne bwe munanvuma munvume sifaayo olaba ne pulezidenti bamuvuma kabaka batya mutye naye era naye bamugyogereza nensirika ne mukomyawo kati bwe luddamu awo bampadde ekibonerezo nyina omwami ku kyalo kuno mukwano gwange ye yamunkwatirako olumbe lumunyeenya lukola ki kwata okugulu kwata omukono kwata okugulu kati munnaaye ng'obudde bukya maiti bagitaddeyo eri mugundi mu mochale neŋŋamba katulinde anaaba asobodde okujja wano ng'asobola omulekera omulwadde ate tutwale omwana tukole ki tumuziike olwo omulongo nga tetufaananika naku nga 3 temulya temunaaba mbimanyi tuli awo ate mulina n'ebizibu mubeere ku mbaga nti bane twanywedde twatamidde tugudde wali naye ebizibu byennyini ebiri mu mutwe ebirimu okufa n'okuwona akati mulongo ng'awo batusaba miliyoni 4 wakiso ngamba nkoze ntya olwo nga alternative gye nsigaza wano tutunda wano nga nyina okufuna ssente mu bwangu oluvannyuma tunoonya akatale ne tufuna omuntu n'atusaasira n'atuwa miliyoni ezo ne tuzisasulayo mu ddwaliro mulwadde ne bamugjayo ne batugamba bwe baamala omugiraziza bulungi engulu olw'omulongo nga neeraliikirira ekintu kimunyeenya olukindo mukama n'aba w'amaanyi anyenyeza n'omutwe mumpeere kazindaala nyimiza olukindo kubanze olukindo lunnuma bulala olukindo lubalagala olukindo lusika ennyama bweruti mamange yandiko omukyala mukadde yangambanga mwana wange gwe mungi kakati olukindo gwe tutambula abalala batunuulire bwe batambula ekyamazima nga nange neesaasira naye nga neesabira muli nga ngamba mukama nyamba kubanga okugulu kuyiika buyisi tekusobola kuyimirira akagaali tewali kenjaamu obwekiruddu bwonna bweyabayaba obwekawempe nabo akati ne ngamba mukama bonsaasira naye banaye mukama yansaasira olukindo terwatanako terwakola ki ne tugula akadagala bakayita sodo cream ngamba bw'okasiiga wali kakaza mangu kubanga neeri era ekiruddu ngeri gyenneebakiranga oludda baganda bange baali bakagula nga nkasiimuula neme kugira muno kwonooneka naye maama tebyali byangu mulongo oli ku Star TV program kooti YAMAKA omulongo 2 Sarah gemanya gange kwebazaako mukwano gwange byonna byosobodde okukola olunaku olwaleero nebaza abantu mwenna abanyambirako abantu bange simu kyekyakasala abanyambirako abantu bange ab'ekkooti YAMAKA mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwerekereza nsaba okweyanza ku nakano wa gishanita wonna wooli mwebale kubeerako Maria Nsimbi wa Mami Sarah Tibakanya Jenny Nansubuga Fadhira nembuza ku Chantal Shaima nembuza ku Maipi wa Isaac ogamba otya mukwano nembuza ku Warren Joy nembuza ku Rina Babirie @yahoo.com nembuza ku Aida Bayiga ogamba otya Sylvia Mayanja mwebale kubeerako na Kazi Fatima mwebale kubeerako na Miro Miriam mwebale kubeerako Ruth Harriet Musana mwebale kubeerako You're the best ime mwebale kuwuliriza mukwano mwebale kulaba mwebale kusubscribinga tulina mawulire amalungi ntukunukiriza okweza emitwalo 6 anytime from now n'olwekyo nsaba tusubscribinga kooti YAMAKA ate tulabe nsaba okweyanza kuna muganga Jacqueline Franka Witonze mwebale kubeerako mukwano Tibakanya
Mwanya Jane, Warren Joy, Fiona Omubwati, ogamba otya obulamu buli butya, omukakwa wa mulongo ogamba otya, Aisha Chobutunji webale kubeerako, Namugwera Malita mwebale kulaba, mwebale kwerekereza, mwebale kubeerako ate mwebale kunyambirako bantu, mwebale butakoowa, mwebale butanneeganya, mwebale okulaba ng'ebizibu by'ekkooti y'amaka. Ntale Junior, how are you? Ogamba otya? Maria Munana, oli otya? Kanakuya Kamamisara, ogamba otya mukwano? Harriet Nsereko, Nanfuka Madina, Azena Gujiguji wa Michael, Nasazi Joyce, Peaceful K, Maria Munana, mwena nembabuzaako nebagamba nti no mwebale kuwuliriza Star FM ya radio gy'owuliriza program ko YAMAKA. Mugenzi okuziika Toto. Kati bwe tujja okuziika Toto ne tumala omuzika kubanga twaziika wali bulenga we batuzaala. Ne tumala omuzika kati bwe twamala okuziika n'oyo omwami eyannyambako ne tugaa tusooke tuddeyo tunaabe. Tukyuse ne ku ngoye ne tukomawo ne tumujjanyi ne tugira ne tunaaba ne tukola kyenkeera n'enzirayo nga bwe nnoonya ssente. Akati bw'atyo ne tugenda nga tumujjanja bwe balaba bwe bato ne bagaa nti kati ebyekawempe ebyammwe biwedde olwo batuzaayo ekiruddu. Ekawempe tubadde tugenda kulaba kuzaala na bebi ono. Kati bino ebisika n'ebizibu ebirala kawempe mubijjeeyo. Kofe nti ate tudde ekiruddu twamuvuga tumutwala kabulenga ewa maama amuzaala ne batuwa eddagala olwo bamutadde ku ddagala lya mitwalo 62,000 buli lunaku buli lunaku kubanga basobola nga balina okkamukuba buli lunaku. Bwe batyo ne tugaa kale katugula eddagala ne tugula eddagala ne balimuteekako oba okumala wiikisi 2 eryo kati ne bagenda nga bakkakkanya ne bamuzza kulya emitwalo 5 bwe batyo. Olwo ekirwadde kyakyukira ddala mulongo tekikyasirisa nga kirina okujja ku daire rutiini kirina omusika buli lunaku kimukeera bukeezi bwe kiti embeera bwete mulongo ne nwanagana n'embeera eyo ngezezzaako nga bwensobola ne mutambuza waaye ne tukkirirako eyo emikwano gino ginnyambye n'abooluganda ne mulongo ogutaggwa gutandika okuboolanya abataka. Kakati essaawa zino kubanga naye yakuwa enkuta y'ettooke ng'obulwadde butandika bw'amala emyezi 2 nga takulabye tomulabye gwe kennyini onyiiga naye ne weerabira nti yaliwo mu kusooka. Kakati nze ne mmanya ne ŋŋamba kati omulwadde musigaddeko bw'omu nina okwetikka emigugu gyange bwe ntyo wano ne tutundawo mulongo era kati mama Nanse we mubadde n'abaana bammwe wano kati olwo nga mutunda mulagawo ate ekiddako kati olaba mulongo mama Nanse yankupidde era nadde mugambye nti mama Nanse ngenda kubajjayo mbateeka ebulenga naŋŋamba no mulongo agenda kujja before Friday. Anti kyesaategedde nabadde manyi oba omulwadde agenda kufa Friday nga banga nyina okujja nga Friday tennatuuka ne ŋŋamba banenga mpulira nti ddeyo kiki ekiriyo nabadde mugamba mulabye n'ennyumba yammwe era kati mulongo ekomawa wali bwe wati ekkirira wali bweti wano twava ebulenge eyo nga tuzze ne project okulunda ente nga muzzeewagazi n'embizi nsonyiwa tubadde ne project awo n'ekyo ekiyumba kiri kyolaba kiri kyankoko mujjeewagazi musobola okwekolerera tutandike kubanga era twava eri ate baŋŋamba bali abavubuka bazaala nnyo bo nti sente osobola okuzifunanga. Kakati twava emabega eyo lwakuba tetukugambye naye era nga si byangu bwe twajjira wano ne tugamba nti katugende twegire busente bwe twali tusigaza twalina omwana yafa yali adda owookuna n'afa ng'alwalidde omwaka gumu n'ekitundu era sente amaze ozikokoola bwati kati tugenda ennaku ezo nabadde ku rediyo naye bagamba endwadde zino temwawulidde rediyo tesikaba wakiwulidde nembaga teeka omuzindalo ogambye wawulidde nembagamba obulwadde bulina engeri gye bujja ne bumala okukenenya ssente zonna ne zibumalawo olumu n'omuntu ne bumutwala kati njagala ombuulire ogenda kutandikirawa ate ng'okufa kw'omuntu kino mu kiyiga abalaba tekujjaawo obulwadde buli mu lujja akyogerako si yakireeta ono maama tagenda kufa naye ne bw'aba afudde olumbe luba teruwonye
kyovala mu abagayala okujjanjaba abalwadde mwerimba munno bw'alwazanga omuntu mwenna mukwasize wamu kuba bwe lutooyo temumanyi gwe luddako ate mmwe abayina emibiri mulabye nze mulongo nze ntegeera obulumi bw'oyitamu era nze ntegeera lwaki omutaata yazze ng'akaaba amaziga nange n'ensitukiramu naye akulaba ng'ogyeko okugulu kuno okuzimbya webalenya naye nako nno okuzimbya ennyo kutandise n'okukola kakala aka black wano n'otundawo mulongo n'entundawo tugezeeko okutaasa obulamu bwa munnaffe abantu ne baŋŋamba omukazi waali musuddewo naye nga bwetunuulira abaana wo oyinza omusuulawo mulonga yono gw'osuulawo tayina contribution yonna wantu wano agirina mulongo ate nga babasuulawo babasuulawo kakati mulongo nze mbadde nzija nkufollowing waliwo olwo nali nzija wakaliga n'ogamba nedda kakati temujja ne ŋŋamba lwembadde ngende wa mulongo lwe biganye n'ensirika naye waayitawo ebbanga ttono ngenda okugira ng'ogamba nti kakati abayina ebizibu ebiganye abayina abalwadde abakoze eki olwo nga weepanguludde temunseka era nno nja kubawa ne wammwe ŋŋende nze nedda tokyagenze nedda banda ng'okeera ku makya nga nawe olina ebikusumbuwanga mu muntu wiiki eyo n'otuuka ewakaliga we wandibadde kale ogamba nti kantandika olunaku lwange kuba ŋŋenda ku mulimu olwedde ŋŋenda mu bizibu n'osanga ng'amaziga ge galiwo n'ogenda ku rediyo nayo maziga ate n'ova ku ssaawa mwenda n'okwata essimu nga nago maziga kwegamba omutwe ne guba nga gujamiize n'okusinga ate ogw'omulwadde kubanga era mbadde nzija kukubirako oluusi n'enkufuna olwasembayo waŋŋamba genda ebuyala naye era ssente ne zikalubamu kati ate wenfunira ogw'omukisa ng'oyise nti mujje kwolwo nakeera 12 kuba oluusi ŋŋenda n'enkolera eyo e Kampala nakeera 12 neneewaana nti nze nsinza okukeera ngenda okutuukawo nga ndi mu 12 ŋŋamba kale ne bampandiika mama Nanse n'aŋŋamba tujja kukubirako ŋŋamba kale era we nawulira nga nkubyeko nempulira nga n'amaanyi ganzizeemu ne ŋŋamba nti at least kale tukatutandike bwe tutyo mulongo wano tugenda kuvaawo ono saagala kyogera ekyo kuba mpita kyekisinga okunkaabya era bw'oyingira munda omwo emigugu gyawedde dda tugenda Saturday saawa yonna tuorganizinga ate nga bagenda kati ngenda bateeka wa maama amuzaala sirina alternative yonna sisobola kupangisa sisobola kukola kati gwolagawa waliwo mukwano gwange yantwala eyo Kasokoso naŋŋamba kaluumu kaako ogira otandikira wonoonyeza abaana akagundi nze mwensula bwe mmala okukola n'osumulula akafalisoko ne weebaka ne bukeera n'ozingako n'oteeka ebbali n'otandika okukolanobanga atalina gy'obeera nti wali ozimbye ku nnyumba bweti bwotyo abantu ne bakusekerera muzeeyi gwe weefumbira gwe okola ki nga nti ye nze mmanya ebizibu byange najja ku kibaluwa wano tajja kwejalabya kakati ate nalina akatandika akaduuka covid najja neŋŋamba nti naye ffe tubonyaabonye ensi eno ebizibu ebyaffe byebireetedde abalala ebireetedde abalala era nawaliwo gwe nassa ne mugamba nti kirabika ffe tubonyaabonya abantu kati mbadde naakatandika nziramu okukola kakati raba bino bwe tutyo mulongo akaduuka weekali naye okagiramu abaana kaluteyira akataweza na miliyoni 2 tewali mulongo tuli awo neŋŋamba kaŋŋende wa mulongo bwanzijanjabira omukyala tunatandika munnaffe bw'abeera mulamu aye atetenkanyanga ye asobola okutetenkanya nange nentetenkanya naye nga yeebase kiyinza okumbeerera ekizibu era obuwanguzi bwange sibulabanga mulwadde kali akasuuku kali akanimiro konna kabadde kali era tuyitaawo mulongo ne tuddayo bwe tutyo kubanga wano kati twali tutaddewo ente nga ziriwo 2 nga zisobola otukola litanga 3-4 nga tusobola okutandika ne byonna ettima eriri kuno mulongo nze sirisangangako wantu wonna batukyonyiza okuva lwe twajja wano mu 2014 mu Gwomwenda ne batutandikirawo ne tuteekawo akaduuka awo akaduuka ke basooka okukuba ne ŋŋamba munnange akaduuka tukaveko kajja tussa wetutyo ne tukola tuconcentrating ku okulunda ente nze nali mmanyi balemesa bantu kuzaala ente ne baziremesa okuzaala bwe tutyo ne tugamba nti tebajja tusobola n'omwami bamuyita bya Mukama ettaka baamuwaliwe n'alundirawo ente
tewali nte yazaalirawo okumala emyaka 3 zonna baziyita embuto z'ente ko ziba nga ebingi amawako ng'amawako gavaamu buvi naye nga biri ebitebikaabya amaziga alina kye yakwata ku vidiyo bw'ati ne bakizaala ng'emyezi teginnatuuka ne kiraajanira mu kisawo ne bakijjamu kyanga kibazaala n'ekiveera nti ekyo nakirabako nakyo ne kifa nangamba nkutta kino osobola okutegeera ebirala byonna eddagala nga baali muteera mu kiraalo olumba okwogera okame nga ffe watusanga tunywa mukalu gw'onywa amata ate gw'otuguza amata gw'omusenze mulongo ne tutoba kati waliwo ente gye twali twagigula $3,000,000 nezaala mulongo nakulabira ettima eriri mu kyalo kino olumba olusika ono nga lwe lusika ente negaana okulya nendeeta abasawo ne bagijjanjabanga ente ekimbe kigisika kiti ezo embizi ne zikunkumuka emu ku emu ne tuddira ddala ku ziro era kati tuli ku ziro mulongo ati nzikiriza muli ku ziro tuli ku ziro mama Nansi yaŋŋambye nti abantu bano tubayambe kuba ne we bali batundawo tebayi ne muganda Nansi omanyi kye bayita okutunda ewuwo nga ne gy'olaga tomanyiiyo ewuwo waviika nga tesisuubira nti n'ensasula yaawe yabadde nnungi nedda kubanga twatundira mu mabanja nga bagenda basasula mu BTC ate nga nakuguzeeko omwebaza ate nga nga omwebaza kubanga twali tunoonya ssente za kutaasa ono bwe tutyo mulongo bwe tumaliriza nga tuddidde ddala ku ziro. Abaana bali bameka? Abaana bali 4. Oli yamala senior 4, waliwo omulala kigenda mu senior 3 ekiwala, akalala kali wa jjajja waako ebulenga kali mu P5, n'akalala akato kali wansi mu ttooke. Kati n'ono yagendera mu bulwadde. Taata nsaba osaba abawuliriza abo obuyambi. Gwe wadde weebaza mulongo, era mulongo gw'oyagala, era ye mukwano gwo. Naye mulongo ono asaba abalabi abo ne basonda akasente ne tusobola okujjanjaba. Bwe bansondera abo akasente ekyokukola mba nkimanyi. Naye nange sina gye ngenda kutwala maama nga sirina ssente. Ssente bwe nzifuna ekyokukola nkimanyi. Era ngenda kujjako obuvunaanyizibwa bw'okubeera naye. Era enkyammwe bwe muba mugenda sigenda kusobola kumuweereza mmotoka emunona. Nze nyina ka transport akanga akatali kako gy'obadde olaga ye enkya atandikirewo okuva wano lwakuba kati obudde buyise nze ntandike nga nze nga ne bannanga abalaba programu we bansaasiridde. Neyanza nnyo mulongo, tweyanza nnyo ku lwa famire, tweyanziza nnyo. Era nga nsaba abalabi bange nti bamuwuliranga nga nsaba obuyambi. Ko tobeereyo n'ogamba nti mulongo ssente ze tugenda omusondera agenda kuziryanyirire. Gye nzija ssente zendya mmanyiiyo, ate mmanyiiyo nnyo. Ate nze nali mbaddeko naawo nga njagayagga ekyokulya era najjanjabanga abalwadde bange. Ne kati Katonda mulungi nti si yaggayagga kyakulya, nyina asobola okingulira, asobola okutegeera ndi mukyala wange takoze eki talidde. Lwekyo bwe mba nkusabye ssente nti mpayo nusu 5, nusu 10, mba nkusaba kunnyamba ntowolola omuntu ng'ono asobole okuyimuka. Abayimukiremu, yimukamu. Laba nno bwe kikutte eno tekisanyaladde, eno kikutteyo omukeeka. Tambulamu. Kubikulako wano bw'oti. Koma weno. N'olwekyo mukwano bwe nkusabanga obuyambi, mba nsaba kasente kuyambako mukyalo ono okugulu kwe kuddamu kutereera. Ekimusika nsaba kireme kumusika nga wendi, naye kijjanjabwe era kiwone. Era nsaba Katonda ali mu ggulu awulirize essaala zange. Ate nsaba nammwe abagabirire. Nze nabagamba sijja kusabirizanga bawuliriza bange nga sibasabira, nze mbasiibira
mbasabira Yezu omuto ebitabo byange mbiyina kati bikomeeri n'ogamba kino ekitabo nga ndudde okisabira ng'okisembezaako mu maaso ng'ekyalo kiteekako emabega sigambe nti nsaba nnyo Katonda essala zange aziwulira naye alina oziwulira kubanga alaba omulimu gwenkola olwekyo munnyambeko munkwasizeeko naffe tutambudde tuyita mu mbeera etali nnungi kati omusana gutwokya okufa obufi ennyumba bagigadde baggyemu ebintu bannannyiniyo bagenda bagyagala abaagigula abaana batudde wali mu musana omulwadde wuuno mu musana Katonda akyakublessinze otudde mu ddiro lyo woolabira puroguramu eno Katonda akyakublessinze oli mu bizinesi yo woolabire kooti y'amaka gw'olowooza Katonda wamuwadde kifo kye tutamuwadde yamba n'akatono k'oyina tusobole okuwa ku bannaffe essanyu ne bw'aba takwebazizza Katonda ali kusasulira ewalala towaayo ng'oyagala mulongo asiibe ng'akutumira ng'akwebaza nedda waayo ku lwa bbirira ku lwa Katonda wo ku lwa ddiini yo ku lwa nniya yo ku lw'okukkiriza kwo nga tosinzidde ku kintu kyonna taata bassebo ne bannyabo naddala abakooti y'amaka nga mpita mu muduumizi waffe mulongo babirye mbasaba okunnyamba okunzijanjabira ku mukyala nga tuyita mu muduumizi waffe omulongo babirye bakama bange embeera ennemeredde n'abaana sikyalina we mbateeka bakama bange embeera eri awo tugenda naye nenje tugenda tetumanyiiyo naye muntaase wali wakusaba buyambi era wandigiddeho nga yakalwala omukyala bw'awona kulwana bannange muntaase embeera bwetyo bweyimiridde ate essimu yo yina essimu egendako mobile money ennyabo eriki eri 0777 0777 anamwemu 13 24 0777 anamwemu 13 24 ereeta amannya Kawesa Lawrence olinayo koyina akatalekeka omuzindalo ndyokengu akatalekeka nebaza omulongo we namutuukako okumubuulira ensonga eno n'asitukiramu ali wano mu maka gange naye nzaani nga Kawesa ne famire yange nebaza nammwe abawuliriza mbasaba mwongere okumunneebalizaako n'okumuwa edduwa ennungi asobole okuwangaala ayongere okutuyamba kubanga abantu abasinga teri yesembereza ayina bizibu ne waba muntu wo tayagala kumanya akwagala oyina naye atuyita ab'ebizibu n'atusembeza abiyita obbirya kale twebaza olw'ensonga eyo Mukama ayongere omutuwangaaliza amuwa obulamu kubanga tetulina kye tuyinza musasula mukwano gwange yona gy'oli eyo ng'olina embeera ekulemeredde essimu zange kweziri era zibeerako ku lwammwe essimu yange esooka eri 0752 10 11 13 endala eri 0776 10 11 15 okuba obudde obw'emisana bwonna bw'oyagala n'olw'omukaaga nalukuwa wabula bw'oba okuba otuukira ku nsonga kubanga abakuba babeera bangi abaana balwadde waka wakulemeredde ekyokulya tewali sisobola kugabirira kuliisa lubeerera naye wakiri nteme empendo osobole okwerabirira kati taata ono siyinza kulabirira famire ye lubeerera ne kamuggyeko omugugu gw'omulwadde kati ye yeebeezeewo Katonda y'amanyi naye nga bwetunaba tujjanjaba ne famire nga nayo tujja gijjanjabako kuba tongamba nti olumbe luli ku maama yekka tinammwe terubaliiko lubaawo waliwo bayita kifiisa kifiiriza oyo nayonoona buli kimu kyonna tulabe gy'onajja ez'omulwadde oba toyina fizikale nti wano wakuluma naye nga toyinza n'okuba ng'oli mulwadde okusinga ono bwe kiri kubanga kati tulina omuwala oli mulongo awo wenajjira nga gwendiko gwenzijanjaba wiiki eyo naye bwenzija eyo lwali lwakubiri kati mba naakavaayo ntuuka awaka nga bankubira essimu nti ate kati omulwadde oli akwatiddwa omusujja neŋŋamba kiki naye nga kangumiikirize mba ngumiikiriza ate abadde n'abadde abajjanjaba abalabirira abaleetera ekyokulya ne baŋŋamba naye agudde wansi kati ekirwadde awo kyalinga nga kigamba nti otuwaabidde lwamusika emirundi nga 8 ngenda okujja eno olwokusatu
era natuuka eno ssaawa nga kibaawo kasitanzija neera ajja kusula bubi emirundi nga 8 naŋŋamba simanyi olumbe lugenda kunzita olwaleero lunsise neŋŋamba era saakola waliwo yakubye ku rediyo twamuweereza eddagala muwala we yaze n'alinona naye yatugambye okuva lwe nanywedde maama lwe yanywedde eddagala nange yali tutte omutwe gugenda kunzita ne yalitwala obutwazi kakati oyo omuwala alwala omusujja n'akaaba omutwe omwana oyo yali omunene akenena bukenenya ggwawo mulongo bw'atyo embeera bwetyo bweri mulongo muganda wange nolabye n'obulumi baabo be balaba be batuyamba baganda baffe ab'ekkooti y'amaka mikwano mbasaba mutuyambe mutujjanjabe beera gye tuyitamu si nnyangu naye ku buyinza bwa Mukama mutusaasire mutujjanjabe lumbe si lwangu naye twebaza ne maama mulongo okusobola okujja gye tuli ffe baani bakaweesa famire eno gye tuli eno mu kyalo naye naatuukayo ng'ate naye tewakyali waffe naye naatuuka naganja kujja mpalabeero badda tumulindirira tugamba batajje naye ng'essaala zokka ze tusaba mulabeko maama naye tweyanzizza kubeera mu kifo kyaffe kino era mwongere otusabira byonna bibeere weewaawo amiina era nga weewaawo olina simu maama ereeta mobile money nayo gye tusomere babe nga baweereza ku simu eri 0703 00 tugiddemu 0703 ereeta amannya Nabukenya Miriam mukkirize mbasiibulire wano banywanyi bange ate nange mbadde neekanze kiwuguka buwuguzi omulundi gumu akwokya nkati omuzindaalo mbadde siwulira ogambe kiba kibadde kizze kikola kitya kikukanga nga bw'olabye era bweti n'omulala aba yeekanga abadde takimanyi kiyinza okukanga omulundi kati singa kyagadde okuyita mpaka eno waggulu naye muliwe ekikanga ne kikoma muno ne kikanga ne kikoma mu mukono ne kikanga ne kiyitawo oba situdde kyakulya oba kyakulya nga kikuyiikira obadde olina oba olonda muceere gwonna ng'omuyiweeri oba okwekanga kutufaanaawo okirabiraawo nga kizze oba tokirindirira naye maama nga kyeraliikiriza kikwata ng'ositudde kyayayo era byonna nze sikyasitula n'okutuula ewala ebyokya tolina na sigiri tolina na ki kubanga kiyinza okusuulayo muliro ebyo maama nsaba abawuliriza bange munnyambeko munkwasizeeko tusobole okuyamba famire eno tugiwe essanyu naffe tukomewo tetujja komawo wano kuba wano wo tuvaawo olunaku olw'okulwomukaaga naye at least obugoye bw'emifaliso bwonna ku waya bwayozeddwa buli kimu blanketi ziizo byonna ebiraga nti ewaka munange kitalo naye mulabye otundanga ng'olina ky'olabako nti sente bwe nazitundamu nazikolamu kino naye okutunda ng'otunda kuwonya muntu ng'ate n'okuwona tannawona wakiri mwanditunze ne muwonyesa naye watunze tewali wadde n'ekikumi kati mulongaze agenda kutandikira ku bwereere nga tewali kintu na kimu nekimala obbaziba amaaso n'ogamba wakiri luli singa weesitula n'otagamba nti baka naye nekimala okukusiriwaza bwekityo paka ng'omuntu omusiru nekiryoka ki katonda asinga okumanya mukkirize mbasiibulire wano banywanyi bange nebaza abaana mwenna mwebale kulabirira maama nebaza taata mwebale kujjanjaba maama nebaza ne maama mwebale kubeera mugumu ojja kuwona nga Mukama Katonda ye mubeezi Mukama tatekawo kufule talina kisumuluzo era amala n'afuna ekisumuluzo kyawe era naggulawo obulwadde buno naawe n'otandika bunyumya n'oganze gwe mulaba nze yali bwenti ne bwenti oba abalala banyumya gwe lwaki toonyumye oba abalala bayita mu maziga ne bamala ne bafuna essanyu gwe lwaki wejjamu lwaki katondooza gwe tayinza kukikolera nkakasa nti ajja kukikolera omulongo babiri Sarah gemanya gange mbebaza abasubscribinga kooti y'amaka nebaza abaviewinga nebaza abatuwa obuyambi omukama mwera batubakubireko kabayi